olunaku lwa leero mukimanyi bulungi nti lwe lunaku kooti lwe yawa Bebe Cool ne Muhangi okudda mu kooti bagitegeeza oba basobodde okukkaanya oba tebakkaanyiza, ng'era babakanyiza omusango gwali badde gukoma leero kooti negugoba olw'okukkaanya kwa parties zombi, naye ate bwaba tebakkaanyiza kiba kitegeeza nti omusango gugenda maaso. Okusaba okwakolebwa mwami Charles Muhangi Alex Muhangi yevuddeko nti aweebwa omukisa okuteeseganya ne Bebe Cool ku nsonga zino. Kooti nekkiriza okusaba okwo, nebawa sabbiiti 2 batuule bakkirizaganye. Ensonga eyo yagudde butaka oluvannyuma lwa Bebe Cool okuyitibwa enfunda eziwera okutuula ne Alex Muhangi boogerezeganye, Bebe Cool n'agaana. Era mu ekyo looya Bebe Cool ategeezezza kooti olwaleero nti mukama we gwakiikirira Bebe Cool kira nti we tali mwetegefu kuteeseganya era nti ayagala ensonga zino zigende maaso. N'olwekyo kooti oluvannyuma lw'okumutegeera nti enteeseganya zigudde butaka ewadde olunaku lwa 10 omwezi guno okw'ensala yaayo obanga Bebe Cool aweebwa obuyinza okukola okunoonyereza ku social media platforms eza Alex Muhangi naddala YouTube, Twitter n'ebirala, alabe ennyimba z'emmeka ezagendako na sente mmeka Muhangi ze yakola, bintu bwe bityo kwe kunoonyereza okugenda maaso. So ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno kooti wegenda okwensala oba Bebe Cool aweebwa obuyinza obwo okunoonyereza ku YouTube channel ya Alex Muhangi oba neta. Kanso wagambye nti waliwo emisango nammwe gye muyinza okugula ku Bebe Cool singa aba alemereddwa okutuula nammwe muteese. Egimu ku egyo n'ogamba nti ebyokulwa ku lunaku lwe yalina opafominga nti yapafominga ati waliwo ne balance gw'atadisa. Yes, kyenyinza okwogerako nti Bebe Cool asubiddwa omukisa ogw'okuteeseganya. Omuntu yenna buli mbeera mu kooti, omuntu gw'owaabira oba akuwaabira n'akuwa omukisa kuteeseganya, kiba kirungi nnyo era kya bugunjufu okuwa omukisa ogwo, okuwa enteeseganya ezo omukisa. Kuba bino ebya kooti terina nnyiniyo. Gye biggwera kooti ng'emaze okuwa ensala tomanya kiwunzikira sayidi ki. N'ate n'ekiranga njagala okutegeeza mukulu Bebe Cool Moses Sali nti oba ogaanye okuteeseganya manya nti naawe osula mu nnyumba ya ndabirwamu ate ng'oli mu kasuka amayinja. Kakati naffe tugenda kuddiza amayinja kuba okimanyi bulungi ekisookera ddala kiranti wange Alex Muhangi yeenyigira mu limbalo olwa Wakayima ng'olina omusasula ssente obukadde 3 okwenyigira mu limbo olwo. Sente ezo na guno gwakato zimusasulanga. Tukubanjiza sente ezo netukokoowa twali twakwesonyiwa netugamba omusajja tumuveeko talina sente. Nate oba tukiza kanaffe tutukiza sente ezo tuzaagala era essaawa yonna maze okuweebwa instructions okugulako omusango okosakira nti wange Alex Muhangi mu limbalo n'otamusasula n'omunyaga. Ekyo kimu. Olulimbo lwa Wakayima mwenna mulumanyi era Alex Muhangi mwali nnyo mu limbo olwo. Actually ye main character walo. Ekyokubiri Bebe Cool tugenda kugulako emisango egy'obubbi n'okujja ssente ku muntu ng'okwesa olukujjukujju. Ng'okimanyi bulungi nti ensonga zino bwe zaatandikira bwewapangisibwa okujja okupafominga ku Comedy Store mwakkirizaganya $6,000,000 zonna ne bazikuwa mu cash nga 5 za mumpeke mu cash, $5,000,000 nga za cash, nga $1,000,000 ne bagikuteera ku simu. Oluvannyuma nga weekyanze oganye okuyimba wakwata $5,000,000 ozituddiza, $1,000,000 yali ku simu wabuuka nayo nakatozizanga tukubanjiza okumyawo sente ezo wagaana owoza mbu mafuta ga motoka ye yahama gy'ovuga. Mukama wange sente tugenda kugulako omusango ogw'okujja sente ku muntu ng'okwesa olukujjukujju, obtaining money by false pretenses and theft
kuba obwo bukumpanya bwennyini ekyo ne kidda wali omusango gw'okusatu gwe tugenda okuggulako nti oluvannyuma nga weekyanze n'ogaana okupafominga okulinnya ku stage okupafominga ate ng'omaze okusasulwa abantu beekyanga abaali bakulinze beekyanga ne bayonoona obutebe ne babuukira ku mmeeza ne baasa emyenge egyali mu kawunta n'abaali banywedde tebasasula biiru za kunywa nga mu abo mulimu ne mukyalawo Zuwena ne gurupu ye y'abawala be yali tuyatudde nabo biiru yonna gye banywa biiru ya 96,000 tebasasulako wadde sente n'emu. Obutebe bwayonoonebwa ezo biiru z'abantu abanywa ne batasasula byonna byadda ku Muhanje era Muhanje yasasula damage ezo zonna naye nga byonna gw'obirese. So tugenda kuggulako omusango ogw'okumenya endagaano y'okupafominga awamu n'okuliyirira akiranti waffe Alex Muhanje ebyo byonna ebyayonoonebwa ne biiru ezitasasula omuli neya mukyalawo ye96,000. N'olwekyo bw'oba Zuwena teyasasula n'olwekyo manya nti bw'obanga osazeewo olutalo luno bamwetegefu nti ogenda ddu wangula. Zuwena byakunywa kiri yanywa ebyazirowinga amanya nze Ssentongo Ebo nga ndi munnamateeka w'omwami Mr. Nsali Moses Bebekul ne munnange munnamateeka bamuyita Bwangu Richardson. Ekivudde munda kigambibwa nti mwe mwagaana okukkaanya obw'okuteesa ensonga zino ziggerebwerwa kkooti. Engeri gye twajja mu kkooti tujjayo nampapula twali tusuubira okuwandiika okuli fomo okututuukirira batubulire lunaku owa ekitasobola kubaawo wabula omukulu Alex yantuukirirako ku mubbaala ssaawa nga 8 ng'anywedde namu atusobola kumuwawo tetusobola kupaako na kituuka ku kituufu zaali nga 8 gwekiro era ne boolaba foto gye bali ku bbaala gye bayita piyawanuso zaali ssaawa ezo ate bo babayita ku kirasi rumu sipi ya wano Bebekul amanyikidde wange. So kooti ebawadde ennaku gy'omwezi nga 10 okusala alulimi yayo era tujja kulinda kooti kyeneebeesozeewo nga bwe nzizemagamba wantu ajja tumanye omusango gumu naye kansuwa Saidi avudda nonga asomye emisango emirala gyagenda obbongerako okuli okuba nti mukyala w'omuyimbi yanywe nguuli n'atasasula yanywe nguuli 96,000. Well, I understand the excitement of being a lawyer, especially where you didn't believe me to be. So counsel is so profound in senseless arguments like water kale manyi wekiwulikika akabuguumirirako okubeera lawyer naddala nga wali tosuubira kuba counsel mumanyi nnyo mu debates zino eza water is better than fire kati bino ebintu bisukkako awo bya copyright biriko etteeka bw'otunuulira akawaayiro 35 aka copyright act kalambika bulungi ku kyendagaano bw'erina okuba bw'otunuulira akawaayiro 15 aka copyright act kalambika bulungi what amounts to fair use weewaawo n'akawaayiro 48 aka copyright act nako kakulambika bulungi singa oba tukoze biri n'obuwaayiro obw'enjawulo okuli 54. Yes, so kati ffe tugoberera tteeka tetuli ku water is better than fire. Client wo yakozesa Alex Muhanje mu video n'atamusasula era mmanja miliyoni 7. Well, koti weziri atekeyo omusango tujja kwewozaako wabula nja mugamba it's always fun to defend against a victorious and vexatious suit. Kigambibwa nti omukulu Bebekul yasobola ssente okujja okuyimba we yalangirira okuyimba ku comedy show yayimba abantu bayasa ebintu era omusajja ali mu mabanja. Awo kusinziira kye tulabye ne comments zetusomye ku social media okuva twava ku kooti tekizudde nti waliwo gaapu nnene nnyo naddala ku bwangulwa ka copyright nti paka nakati kiseera kya leero omunnamateeka wa Saidi eri tamanyi lwaki tuli wano gwomanyi lwaki tuli wano oze kabalinga ki so kati tulabye nti weetaagawo okubwangula okw'amaanyi mu copyright okwongera okusomesa abantu
okumanya copyright kyeki neibaling right kyeki nti paka nakati kyansonyi okubanga ne ku ssaawa eno n'amateeka munnange tanaba kutegeera nsonga etulesa. Omukisa gwo weeguli mu weekend gye wabawadde okubanga musobola okutuula parties ez'enjawulo. Omanyi lwaki tuli wano? Nzizemu nekikubuuza. Anti kooti egambye ennaku z'omwezi na 10 egendawo ensalawo yaayo twaproceedinze by affidavit evidence bataddeko newozaako yaabwe naffe tuteekamu newozaako yaffe so tulinde ennaku z'omwezi nga 10 kooti tulabe kyesalawo. Lwaki kooti egewadde ruling kikulagirawo nti twalemaganyidde okukola ki? Okuteesa. Ate guno omusango guli criminal sometimes tali munywe kuteesa. Kanso tubadde tusaba otulambulire ensonga entuufu lwaki tuli wano kuba abantu abasinga ffe tumanyi nti tuli wano olw'ensonga nti Bebe Cool teyayimba ku Comedy Store. Nsonga ki entuufu lwaki tuli wano? Kintu kyenjogeddeko nti wakyetaaga okuwangula okw'amaanyi n'okusomesa ku nsonga za copyright neibaling rights olwawo ne trademarks. Omugundo tugenda gwetandikirawo ffe nga ffe ne bannanga